omuntu ayagala okulabibwawo. Very, very important to a human being. So omuntu takolanga kintu n'otakisiima. Asobola okigumiikiriza leero, asobola okigumiikiriza enkya, n'akigumiikiriza n'omulundi ogwokusatu, naye ogwokuna ayinza obutaddira. Oba ayinza okukola gadibe nga lye. Bino byonna tubiina ku mirimu, tubiina mu kusoma, mu masomero, mu maduuka. Oteeka omwana mu dduuka, omwana ng'afa ku bakasitoma, omwana ng'akukolera ssente, n'otamufaako, n'omuvuma ng'asoma bwe yakoze atya, engoye zino nga tonazizaayo, n'otunuulira by'atakoze. Mu kifo ky'okutunuulira byakoze ki? Byakoze so ng'oba oli awo wandibadde omwebaza n'okwata n'ogamba nti kati luno olugoye olulaba nze njagala emitwalo 3 ezisigadde oba otunda mmeka nze saagala kukola ki? Bannanga ogenda kulaba omwana bw'akutundira. Waakiri omwaka mulamba oba 2 nga tasagaasagana, tafaayo ani amuwa ssente zenkana ki kubanga wamuteerawo embeera ey'okumusiima. So tuli ku mbeera egamba nti ebigambo, which words are coming out of your mouth. Olaba ne Allah subhanahu wa ta'ala yatugamba nti obutebenkevu oba obukufu buli eri abo abanzijukira. Allah tumujjukira na bigambo, Allah tumujjukira na dhikari. Sawa bwezi tikati ngeza akawungeezi, Mungu bw'aba akubedde n'otuulako awo, n'oleeta ku istighfar. Gamba Mungu wange astaghfirullah. Ogamba Mungu wange subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, la hawla wala quwwata illa billah. Bingi mubimanyi, naye Mungu atugamba nti okutebenkera akuwadde oba kuli eryo kuli eri abo abanzijukira. Remembrance of Allah is in form of words. So tulabanga obuzito bw'ebigambo nga twasanze olwairo ng'abantu kye basanga kye boogera. Omuntu takyafaayo ayingira atya ewantu, takyafaayo afuluma atya ewantu, takyafaayo awangaala atya ewantu. Byalese ng'ayogeddewo tebimukwatako. Ate twafunye era omutawaana nti ebigambo bino ate bwe bibanga bizze, ate nabyo n'otabifaako kubanga ate waliwo omuntu ng'asobodde okubigamba ng'abyogedde, naye ate gwe babigambye era naye n'atabitwala nga bikulu. There is still a problem if you have been talked to, if you have been spoken to, if someone has expressed themselves to you. Omuntu ng'akubuulidde kyalowooza, kyayagala, kyawulira ate n'otafaayo. Bino nno kubanga ebigambo bye tukozesa mu communication emirundi egisinga. We send a message through words. Tusuubira nti omuntu ayogedde bulungi, ebigambo byabisengese bulungi, abipakakinze bulungi, abyogedde mu budde obutuufu, akozesa ebigambo ebituufu ku muntu omutuufu. Kaakati mukama waffe ono gwe bagamba, bwe baba bakugamba, basobola okuba nga bakuvuma, basobola okuba nga bakubuulirira, basobola okuba nga bakukuutira, basobola okuba nga bakukomako, basobola okuba nga bakuweewaza n'ebirala bingi, basobola okuba nga balina kye bakutangira. So bw'onooba nga tolina maanyi oba tolina butegeevu buwuliriza bigambo, one of the things that is very important in relationships is your ability to take in. Amaanyi go gali nnyo mu kuwuliriza, gali nnyo mu kufaayo, mu kutwala ebigambo ebikugambiddwa n'obisengeka era n'oggyamu ebikulu. Tulekera abantu bono, omuntu omukulu yenna tumulekera okulondamu ebyo bimugambiddwa n'atwala byatutte era n'ebyatatutte nabyo tukimulekera. Naye tukusuubira okubanga oyina obukulu, you have the ability okubanga osengeka ebigambo bulungi era ng'omanyi okwawula ani akugambye. Oyinza obutateekamu nnyo feeling akugambye atya, naye ani akugambye, akugambiddewa, akugambye atya, akugamba biki, ye asinziira ku ki. N'otuula n'owuliriza era n'osengeka era n'ozza obubaka. Ebigambo bwe babikugamba kyandibadde kirungi naawe n'ozza. Tulina omulembe gwe twalikaawo nga ffe tuli mu secondary, twafunanga amabaluwa. We used to have written post nga era tulina olunaku oba lwalinga lwakuna ba lwakubiri ng'ebbaluwa we bazituwa. Era nga tulina mwami eyabeeranga eyaleetanga ebbaluwa
naye bwe wafunanga ebbaluwa oba evudde wa mukwano gwo kika ki wayagalanga nnyo ate naawe owandiika ebbaluwa eddeyo. Similarly, bwe babanga balina ebigambo bye bakugambye, tukwewaza obutafaayo, tukwewaza obutazzaayo, lwakuba ate twewaza okubanga ebigambo singa biba bizze bubi, nga bizze mu mbeera mbi nga n'ebigambo byo bennyini nabyo bibi, ate tukwewaza okuzzaayo ebibi. Mulaba ebigambo nti singa omuntu akuvuma, mujja wasobola okujja nayimirira ku kisaakaato oba n'akuba essimu n'akuvuma ebigambo ebyakula ne bikola ki? Ne biwola. Awo mukama wo asobola okuba boosi wo n'asooka akuvuma ebigambo byonna byonna n'akusunsula n'akuweebula bw'ati. Tukwewaza. Omugezi bagamba nti asirika tetakola ki? Teyejjusa. Waliwo olumu lwe tukozesa okusirika, kubanga okusirika naye ebeera reaction, naye tugamba nti ate gwe bw'oba ozzaayo ebigambo nga tolonze kusirika, wandibadde naawe era ebigambo byo obirondamu bulungi. Nti omuntu ono ampeereza agagambo bwe gati, ye yeetaagisa okuddamu. Olwo lwembeerawo nga ngamba nti naye ddala ddala ono yeetaaga okuddiza, yeetaaga amaanyi agakukugoberawo ku bwongo ate otandika okulonda ono muzzeemu kyate mu kiki ekimugwanira. Waliwo abantu nga tebeetaaga kuddiza bigambo, naye bw'ozuula nti ate ono yeetaaga okuddiza, tomuddiza bw'aba aleese bibi gwe n'ozzaayo bibi naawe. Wabula ate beera muntu alonda ebigambo gamba nti ate obadde ogamba obadde otya, obadde ogamba otya, nedda nsobola okuwuliriza, obadde ogamba so kunnyonnyole bulungi. Oyagala okuwuliriza, kubanga omuntu yeetaaga era bambi okubuuza ba yeetaaga okumuwuliriza, era ne tumuwuliriza. Bwe tumuwuliriza ne tumuddiza ebigambo ebimugwanidde.